Weewaawo kakati omukyalo ono agambye nti musiraamu naye mukyala gwe ogambye nti waloose sheikh Muzaata ndowooza ono eyafa ogambye nti waloose Muzaata ng'olaba Muzaata ate afaanana eyali bbaawo era ng'olaba Muzaata omwana gw'asitudde wuwo ng'asitudde mu mwana wo naye ng'era omwana olaba y'oli gwe wazaala musajja gw'olaba nga Muzaata alinga omusajja oyo eyali bbaawo kakati wagenze okulaba nga Muzaata awanise omwana oyo waggulu kakati ogambye nti n'amukuleetera n'amukukwasa kakati ogambye nti n'oyagala omugambe nti omaze omutuuma amannya naye n'ogamba sijja mubuuza kakati kyewavudde otuula kakeeka awo kati ate wabadde nga asituseemu agenda ne wabaawo omusajja ajja n'ayiira omwana oyo omwenge kakati n'oyomba nnyo n'ogamba musajja gwe oyiira otya omwana n'omwenge ng'ate olaba musiraamu akati ogambye wadde weeyongerayo n'osanga abasajja badde batudde ndowooza nga banywa mwenge bali ku butebe ndowooza oba mu kirabo oba mu bbaala ndowooza banywa mwenge akati wagenze okulaba ku bbaala eyo waggulu wabaddeyo akapande nga kalaga YouTube kati naye YouTube eyo nga kalinga akagamba nti ogende ku YouTube ndowooza Omulangira Jjuuko kwasomeseza bw'otyo bw'ogambye nga kalinga kakulaga YouTube eno kwogenda ndowooza nga kalinga kakusongera alo ndowooza ogende weeyongera okumanya kiki bategeeza akati ogambye ndowooza nti awo n'ozuuka kati nze kankuwe ansa kakati nnyabo Muzaata tazze nga Muzaata gw'omanyi si y'oyo akati guli musambwa ogukulaga sheikh Muzaata omusambwa ogwo gwa Kabaka Ndawula omusambwa ogwo gugamba gwe guyina ebibyo omusambwa ogugamba gwe guyina obuyinza bwo omwana gwe gusitudde gemaanyi g'abajjajjaabo lubaale mwana mutaagwana ngozi baga nti omwana ono ye lubaale mwana muto lubaale akongojjebwa bukongojjebwa ate lubaale asitulwa busitulwa lerebwa bulerebwa lwaki nti lubaale talikeera ku makya n'akazana eriggwa omulya mmere lubaale gw'omulowooleza gw'omutegekera gw'okola kikyosobezza nga kkuba kyokka ye tayinza kugamba nti awo ogenda kunsobya tayinza kugamba nti gende ewa gundi akukoleko tayinza kugamba nti gundi gwe tulaba asobola okujjako ng'olina ky'omulazeewo lubaale lwavaayo n'abako kyakugamba oba n'akulagirira naye bano nti lubaale akyammanja otambula wali ne bakubba n'otambula wano ne bakubba n'otambula wali ne bakubba nga lubaale wali era ng'oyita naye era ng'alaba ssente bazikutwalako alaba lubaale lugendo lubaale otambula paka lw'oli mufuna otambula paka lw'oli gukambye amabyi lubaale okutandika okubuulira ekikye olina kuba ng'olinako wootuuse ekyo mukimanye okitegedde akati lubaale mwana muto kati omwana gwawanise mweso okitegedde omwana gwawanise mweso akugamba nti kyenjagala kye kino olina okutuukiriza obulongo bwange Kabaka Ndawula yakugamba olina okutuukiriza obulongo bwange olina okutereeza ensonga ezikwatagana ku mwana ono ye lubaale olina okutuukiriza ensonga ezikwatagana ku mwana ono owulidde kati ebibuuzo yadde tabikubuuza naye kati nze mbikugamba ki ekyabaddewo omweso gwo gutegeeza ki okuwanika omwana kye ki okitegedde mweso akuba mweso ate gulimu endagiriro ono ye mwana gwe njagala olina omwana wange nkubanja omwana wange obwe bulongo Kabaka Ndawula oli naalongo we era nga bwe bwakabaka bw'obukulu Kabaka Ndawula kabakawo omukulu era ndowooza gwoloosa akatundu kali ak'omuntu ng'oli mu kinnya wansi ng'olwanagana ne babirye tukugambye ekinnya Kabaka bulamu babirye ali ku sayidi ya Kabaka Ndawula kubanga muka Kabaka abannakato nga muto bw'aba mukulu ye mama Nabinene muka Kabaka Ndawula babirye bw'aba mukulu aba mama Nandawula Kabaka bulamu ye kato Kabaka Ndawula ye waswa okitegedde kati kyekinnya kiri kyembadde ngezaako okunnyonnyola mu audio ziri ezisoose kati awo tuvuddewo kakati wano Muzaata ajjidde mu Bwakabaka Ndawula
olina obulongo bwe oli naalongo we akubanja okutuukiriza ensonga z'abaana. Ensonga z'abaana ye lubaale, okitegedde. Kakati bw'amaze okulaga ebyo n'akusembereza omwana wo n'oyagala omubuuza nti omutuumye amannya nga tomuwadde mannya naye ekibuuzo n'okireka, kye kintu omwana gwakwasiza tategeerekeka, tomutegedde mannya. Kyekyo ky'obadde oyagala omubuuza nti omutuumye amannya, kye kikulaga nti oyo si ye mwana oli gw'omanyi gwe gw'ozaala. Akuleetedde mwana wo osobole okutegeera nti alina obulongo bwakubanja, naye obulongo bwo gwe maama waabwo kyavudde asitula omwana wo ono gwe gw'omanyi, okitegedde. Kati ekintu kyakwasizza tekinnategeerekeka, ansa kyeri awo nti tambula ozuule ki kyakwasizza, tambula ozuule ekyo kyeki. Ne bw'onookimubuuza tagenda kikubuulira, olina kusooka kutambula n'omanya kiki ekyo, omwana kyeki, era lwaki amukwasizza n'oteekawo akakeka n'omulera. Bakubanja obulezi, bakubanja okulera omwana. Olina omwana, lubaale w'omwana, kati essaawa naye atula mwana, lubaale wo atudde ku bulongo. Olina okulera lubaale. Okulera lubaale ku kitundutundu eky'omukyala kikutwalira emyezi egiwerera ddala 6 n'omusanvu, kye bayita obufumbo bwa lubaale. Okulera omwana oba mmaka, omwana tebamulerera mu nsiko oba mu dduuka oba ku kkubo oba luddawo oba katebe oba mu bbaala, nedda. Omwana bamulerera waka. Omukyala omwana amulerera ewaka ewuwe mu bufumbo oba bwa musajja. Bw'ozaala omwana oba olina omulera paka lwakula n'agenda ku ssomero. Kyekyo bwe bufumbo bwa lubaale. Siba mbabuulira obufumbo bwa lubaale kyeki, okitegedde? Obufumbo bwa lubaale akati Kabaka Ndawula akubanja. Ako nno kaseera, ke kaseera akazibu, olwo lutabaalo ate obwo bulongo. Lubaale watudde ku bulongo bangi bw'entabaalo. Entabaalo ezo eziri kulessa ebibyo maka, mirimu, baana, n'ogenda n'otabaala n'ogenda n'otuukiriza ensonga za Kabaka, okitegedde, n'otuukiriza ensonga z'obulongo. Kakati abo ovuddewo omaze okutuula kakeeka, ogwo gubadde mweso, n'otambula mpola mpola n'omwana ne wajja omusajja n'amuyira omwenge. Otegeera ki? Amuyiridde omwenge akubanja. Kitundutundu ekyo kituddemu ekitundu eky'amayembe, ekitundu kya ddungu, ekitundu ky'abamweyana. Olina okugenda mu mbiri n'ogabula ekita ky'omwenge, n'ogabula abanywa omwenge, jjajja ddungu, akayizi, amayembe, bamweyana, kawumpuli, muwanga, ekyo kiba kita kya mwenge. Era lunaku lw'olituuka mu lusozi lwonna oba olubiri lwonna otambulanga n'ekita ky'omwenge, obanga tugamba ogenza okubikka Kabaka, bintu ebifaanaganako bwe bityo, ng'obubaka buli obusoose bwe bwogedde, okitegedde. Kati bw'obadde weyongerayo omusajja ayiridde omwana we omwenge n'oyombaawo n'oga omwana wange musiraamu, omusajja amuyiridde omwenge biki, kati obadde weyongerayo n'osanga abasajja abatudde mu bbaala nga banywa ki? Omwenge. Kati waggulu w'ebbaala olabyewo akapande akasonga ku YouTube nga kakulagira okujja eno gy'omanyira ebintu obimanye. YouTube kwotera okugenda okumanya ebintu bino. Ndowooza YouTube kwotera okugenda okumanya ebintu bino era ndowooza kuwobeera ng'owuliriza. Kati nga gubadde mweso nti ebbaala eno kyeki, abanywa omwenge kyeki, genda ku YouTube onoonye ebintu ebyo gyebiri, data gyali bw'olota ng'oli mu bbaala, bw'olota batudde mu bbaala, bw'olota banywa omwenge kyeki. Ke kapande kali eyo alo esonga nga bonoga nti weeyogerere primary school, kati kipande ne bakiteekako alo esongayo, eyo alo ebbaala waggulu waliwo akapande kakulaga YouTube. Misamwa gyo gikugamba nti ebbaala kyeki, okutuula mu bbaala kyeki, okusanga banywa omwenge kyeki. Ne bakugamba genda ku mutimbagano bwe guti ojja kubisangako. Kati gye emisambwa giraba emitimbagano kuliko data okitegedde. Kale abatudde mu bbaala, ebbaala ebeera ya jjajjaffe bamweyana, akatundutundu ako bamweyana akubanja naye omuwe ebibye. Kansubire nti otegedde bulungi obubaka buno. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.